The Newsroom, where untold story is revealed. Omwenge gubafukidde omwenge ugenda bononera obulamu. Jajja awagulande ya Ivo bubaga batata bwalifa tulijeera gwe mbizi gwe abba oli kyana kitata enkuzala me busy me nze busy me I'm the busy hey God. Kamiliyoni kati wali alinga mwana muto mumukweke obwambe mumukweke foko mumukweke ebijiiko mumukweke wuma mumukweke jirita Abamakasi ekimusumbuwa abaana bwe bato ababadde mu Africa bwe bakulakulamu ne babatwala mu America bagala kopa bwe batuukayo bafosinga bakopa language tone enyingira bakopa tone y'oluzungu lwayo accent okufaanagana abaana baayo in fact abatana nadutereza era omulaba ng'ayogera naye nga tannabaduyiga akoperera kati ayagala okulowoozesa bano nti wakabi nnyo oyagala oluzungu lungi accent eserera naye bajjo yakoze bubi yagambye nange saabitegedde. Listen my boss, njagala okutegeeza abba bw'oba weeyita wakabi nga weeyita wa kitalo nga kyekikuvooza kitaawo njagala okwate passport oba olina obutuuze bwa America giteekeyo. Tebayinza kuwa mulwadde nti omutwale ekimututte mwenge kuwona mwenge gwe gumuletedde ebizibu ate n'omutuuseyo n'omuwa omwenge. Give them the due respect, find an elder, find somebody in the family, find your auntie Josephine Nabukera, find your uncle Pius Mayanja, they are way older than you, find Uncle David, find Uncle Kasozi, talk to them, pass on your grievances, handle issues. Okay, guys, we're gonna use simple 1 + 1 logic here for 2 seconds. All right. By the time I have to come on TikTok, I have to come on a public platform and address this issue publicly for the entire country to see. Do they think that was my first option? Kamiliyoni muyinza omuddiza mu bbaasa olw'ebyo. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Balamusako mwena gye musinzira ne gye muwangalira okubeera nga nno ate mutulaba ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom. Nze Deni abeerawo kubanga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo ne muganda wange Julius Caesar Kyabeyi okubanga ate munnange tuzikwasaganya zonna eziba zitambula naddala mu ggwanga lyattu Uganda naye obanga ogenda maaso n'okubanga obifuna butereevu nnyo nnyini ddala n'olunaku olwaleero ate tukomewo kubanga tukuwa ebyo nno mwattu bye tukuleetedde. Juli sooka weeyanjule ate tweyongereyo butereevu. Muli mutya abalabi ba Beyond the Newsroom. Amanya gange nze Julius Caesar Kyabeyi omunkuseere kyamaani waabwe owa slogan okugula malaya yangulamu embwa wakirika boggolanga ebizibu bizze. Julius ali kusonyiwa ensi eri nsonyiwa bino bye mulibeera munnanga nga nfudde okwatulira kibuza bannoobo kasi abantu baatulira nga babula tebaagala mazima. bannayuganda we baatuuka bakwatulira tebakyayagala mazima. Amazima gabaluma nnyo. Kugambye kakati twabadde tuli awo nga Abba akomawo ewa Furufiga ne babajjo nga hasooka bayisaamu eggaali. Furufiga avumye omwana kyatakoze tekiriyo awo wenyini Furufiga omwana ovuma wa bwereere muve mu famire y'omwana
omwana ye ayogera ku kitaawe bwayogerako sisimwe mwatannabogerako obubaka bwaweereza bugenderi kitaawe n'abo bonna abalowooza nti omwenge bafuukidde omwenge mu famire zaabwe bakomunikatinga nabo bebokka kati omwana ayogera ku kitaawe wizo kuba wizo omulengera yafuuka ganyegenya naye takyava ku cupa alinga mulwadde omwenge gubafuukidde omwenge ogenda bononera obulamu kyekyatuuka ku mayanja famire ogiraba erina ekintu kyeyeteekamu yo nga yo newuzika nga eyonoonye music ono yatuwako ekiseera nga atambulira ku mayanja famire kyobadde okimanyi Uganda musically nga tutambulira ku mayanja famire Chameleone yabeerako namba 3 wa Africa namba 1 mu East Africa nga yemuyimbi asinga obugagga mu East Africa bano bonna basomedde wano bano ba platinum ba diamond platinum basomedde wano ku kansanga KIU we yasomera nga yegomba kuyimba nabano oshegeera nagendako ewaziza ziyoni nga yegomba kuyimbako naziza ziyoni mu bisala bya nkomero omukwano naziza ziyoni nga lulumba lwalina olwakabyo olutrendinga ngoyo Diamond ali wano nga ali akikomando kya wano nga Chameleone namba 3 wa Africa namba 3 kuba twalinawo ba Two Face Idibia kisegera oje emyaka kino kuva 25 24 25 Chameleone awona nga akuba border to border East Africa yonna Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi Congo Zaire okisegera Central African Republic kyekyayonoona Chameleone yalema okwepackaging okwekwata obulungi ng'omuntu kitegeera bamututte mu America namulamu nanywa naye abamu tutesi babuvunaanyizibwa n'alwaleera abamu tutesi babuvunaanyizibwa n'alwala oba n'ababubi tabayinza kuwa mulwadde nti omutwale ekimututte mwenge kuwona mwenge gwe gumuletedde ebizibu ate n'omutuuseyo n'omuwa omwenge ngali mu kasitode yali mu nnyumba yo Chameleone kati wali alinga mwana muto mumukweke obwambe mumukweke fooko mumukweke ebijiiko mumukweke wuma mumukweke jirita awo wetutuuse ku Chameleone mumukweke buli kimu mumukweke emiguwa asobola n'okwetuga kati gwe bamukuwadde n'omutwala ate n'omuwa omwenge kati wuuyo Chameleone muyinza omuddiza mu bbaasa olw'ebyo muyinza omuddiza mu bbaasa naddanga kago n'ebigambo bino omwana ono byayogedde tasaanye kwetondera kitaawe tateekeddwa kwetonda kuba ayogera mazima nze bwemba nkwagala ensobola ekwagala yekugwa ku bbwa oyo kati musajja mukulu akuze boogera ne kitaawe ng'abasajja n'abasajja this is bad nze nange njogera n'abaana bange kati omu akuze ali myaka agenda weza myaka 15 mukulu naye abaako byaŋŋamba naŋŋamba adali tetukola kino netukikola muntu kwanga mulizoninga ng'abantu bakulu it is a transition from boys to men kati omwana yatuuka mu bamenya akuze emyaka 2 n'okudikina adikina alina leeta abazzukulu ba Chameleone kati nga onkimanyi nti olina ekisera wootuuka nga otya okulaga mikwano gyo nti otata wange kati wabeerako n'abaana ku ssomero nga atya okutulaga nti taata we yoyo taata nga yeragajjalira anywa omwenge avaako bamusanga ku kkubo ng'atamidde baana bava ku ssomero w'eggulo agamba mutabani nendatuddeyo ffenna ewaka omwana nga yeefulata mumanyi ng'aswala mubimanyi bye twogerako bannaye muli bantu bakulu muve mu kwesiruwaza gwe kitawo ng'akola ebyo ne waba sita ng'anywa n'atamira n'agwa eri ne yeepamira n'okwepamira kati tunuulira wizo waafaanana omwenge kyegumukoze bano abantu beefuula abatategererako ddala bano abali mu kuvuma omwana nti taata tebamulaba mu kamwa taata tebamulaba mu kamwa biki yaleese n'enjogera empya kati ebukwatiddwa buli omu mukulu tasobya biki mukulu tasobya ng'ogenda kurepinga baana bo ng'otamidde nedda mukulu tasobya ogenda kumala okunywa omwenge odde ku baana b'okwate otamidde nti omulaba afaanana nnyina omwana afaanana nnyina yamufaanana n'amumalayo mukulu tasobya byebyo taata nadda ku muwala mbwe nabadde mmanyiye maama we mukyebuzaabuza bwe kityo mukyadde kitamidde kati omwana agamba taata kendeeza omwenge ogenda kuttira ekitiibwa kuba kyo takyakiina
Chameleone takyalina kitiibwa banna ekyo kyoga kugemazima omusajja agamba Chameleone ayimbira n'emitwalo 5 abavubuka bajjaawo ng'anoonya Chameleone ku concert ng'amupangise concert nagwa ku bano bakadeyideyi babeera nabo namugamba agwenze pa milioni 2 nze njja mukuleetera naye Chameleone aso yandibadde ayimbira milioni 2 namugamba nze ngenda mukuleetera akawungeezi nagamba Chameleone tugende wali tugenda kunywa mwenge namutuuza kabaala namugulya ecupa ya bia zino ecupa za whisky ya mitwalo 25 15 zonze Kapteni Morgan Chameleone bakuba ennyimba ze n'akyamuka n'ayingira ku stage kumbe kumboli yafunye eddezo okusanyusa omuntu n'ayimba ennyimba ze nga 3-5 kasala abanga atemuwanisa emikono ye ng'abongera n'olwomukaaga n'olwomusanvu n'olwomunaana nga shewedde ye tamanyi nti ayimbye sho ye ali mu kusanyusaamu bantu amanya asanyusa bantu kumbe ali ku sho waliwo ate gwe basasudde amuleete kati takyalina na vali eri awo nti Chameleone nayimbira sente mmeka tulina n'omusirusiru waffe ono ali enisikini abadde ayimbira milioni 10 nga yeeramula wemba temuzemuwa tavaawo tava kabira milioni 10 nga tava kabira nekyo koli twawulirako wano Chameleone nga yeegayiriraani yemmeero bano abaali bagenda sima okukola King Saha ebweru omujjukire eyo Sage yaliwo baali bamuwako iziti ku deposit ku sente Chameleone nga yeegayirira n'ata amaloboozi nze munne kale sasula busasuzi tiketi nzije nnyimbe sasula busasuzi tiketi nzize nnyimbe nzije nese ntazogeddeko ntojja kumpa wezi nawe awulidde nti King Saha yagenda oyimba Chameleone mbu wabbeeyi Chameleone n'amuweereza audio notice atwaki totwala King Saha atwala nze kale olaba kyabbeeyi sasula busasuzi tiketi nze nzije nnyimbe tonsasula nga watuuse desperate times calls for desperate measures but this is not a desperate moment for Chameleone okubeera mu embeera abaya jagadde lwaki ye degrading okutuuka awo kiri nti omwenge ezaki nze namugamba omukazi waba yanoba funa omukazi omulala abakazi bangi wano abagala n'okuweerako ku bwereere kati waliwo levo gy'otuwa nga tokyakwana mbuoteekamu ssente mbu bakulumisa ensiri bakutambuze nga festivali yokayoka kuteekawo buteesi fesiti nze kyabbeeyi omwana omugamba ogambi nze kyabbeeyi omunkuseere abadde ogamba ki let's go for a cup of tea coffee yesebo okigira ng'olomaze oteekawo layiniyo bawulira naye kati gojja gwe munkuseere nze kikopoli teryakumanyi ogenda kubonaabona otunde nebyewa mukwana mukazi kumukkiriza jasi kujja buzibu okulabako kati Chameleone takyalimu eyo mbeera nti alina okuteekamu sente nnyingi nnyo okukwana Chameleone yandibadde asobola n'okukwana mu bwakabaka bwa Buganda biwala bya kabaka era baliwo kino gundi yakikwana ono munkuseere bamuyitaani Onyango Gareth Onyango yali ku kiwala kya kabaka kati Chameleone omusajja omulamba atunze n'olulimi Oluganda yandibadde kati famire zadiringiramu ali ku mwala wa Muhoozi okitegeera oba ali ku mutabani wa mwala wa Musanvu Muhoozi alina omwana omukulu ssebo ddala emyaka 18 era Chameleone adde mu 18 otuuka egyo emyaka nga abakazi bowasa kati tunulira Trump omukazi wa Trump ali myaka emeka kati oddaawo westressinga n'obulamu olwokuba omukazi yagenda omulugwala weeri Daniel Atiimu biveeko musajja munnange abakazi batulekawo bya bulijjo obulamu bwe bukwate bulungi kati bakututte mu America ogenda okujjanjabwa ku nnyonyi kwennyini kwe wanywera omwenge ogwakuleetera ebizibu otuuse n'eri oyo omukazi yakututte n'emulaga jjavu akulese onywe omwenge omusajja abamaze omukomola olina omulongoose tomuwa mazzi gweomulekedde fridge ejjudde byakunywa kigira omusajja bakamukomola ate gwemuleetedde ekikazi mbu weyagale omukomola aliko nebuzi zikyaliko twali tuli awo by the way aliye ne skin afuusa aliye abaana be kati bajjayo ekifaananyi kya maama wa Bobby basabula oli okufaako obufi omulenzi ono yalumba ekitebe nawandiikako agagamba ogegande kisimanya bikoze bitya abanopu ne basirika tewali yakolaki yamuddamu what's wrong with alien skin mu katabo kange akabankuseere nkugamba never interrupt your enemy when he is making a mistake totataganyanga mulabewo ng'akola ensobi tomuzuukusa nti yokola nsobi afuke mu lujja muleke totataganyanga omulabewo ng'akola ensobi okitegedde kati alien skin eyo byonna byakola byetwagala akole ebyo nsobi ezigenda omumalawo naye no wabalabula n'obagamba omwaka guno walabula
Gravity. Nojja ogamba aliyeni. Yali ani owokusatu gwogataka. Ne Kamili yalimu. Ne Kamili. Mpuuga bonna baalimu. Julius. Nedda. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Muleke agende bugenzi. Kati aliyeni ajja kutuuka akubibwe. Natamanyi kimukubye. N'abaana ba Nuupu be tumanyinga. Anti kati olaba abakubi ab'effujjo. Bino ebintu obiraba. Basirika batya nga aliyeni atuuse n'okubamanyiira ku kitebe. Anti kati bino ebintu obiraba olaba gundi ono kitatta engeri gye yagendamu mu kkomera n'okumukakkanya amaanyi. Talina musango gwe yakola gwe bamukwatirako. Wabula bano abankuseere bye yatambulanga nabo. Fayiro kwe yatambulira. Nti batta omusawo wa case yali accountant wa case clinic. Okitegeera yali accountant bamutta ne bamuggyako ssente okitegeera ne banoonyereza nga musajja wa kitatta we bamukwatira awo kugamba emisango giveeri gikutambulyako butambuzi ne gikwetooloola nga tugubaddemu na direct. Mazima matuufu abantu abamu weebuuza ekibabaako okyalina eyalubaga oli ku gundi ku bbeeyi anti kati olaba akasimu olumbi aba erako kati alien skin ayina kyatamanyi. Mukyala wange yaŋŋambye oyo alien skin ye musawo yaŋŋambye oyo alien skin omulaba asobola okufuna obuzibu oba alina ebipikipiki byatera okuvuga awo ne kimukuba oba ne bafuna emizannyo gyabwe gye bazanyazanya n'afuna injale ne bamuddusa mu ddwaliro ne balimugobamu ne bamugobera ku gate ani alien skin oyo temumuyingiza temuadmitinga ne muyandayanda ne mumuddusa ku case nti ani alien skin oyo nedda kati olina akubya Julius olwire wayita omwezi nti mukyaze otegeera nti bali mumwetolooza mukyaze yafunye obuzibu ku sawanganya bamuddusiza wali erubaga we yakuba oyo nedda tetujja mukolako bakuwa excuse yo nayona tetujja musobola oba kine nga ye betololera ku kiri wabamanyira wakuba abasawo n'ogenda scot free lwokuba olina abanene abakuliko abasobola okuinfluencinga ensonga novaawo nga tolina kyokoze ne bakuddusa bakugjawo olwobudde bugenda otuse wali ku Buganda Road Case Hospital nti alien skin nti yukira abasawo bakolagana balina ne bode namba ebatwala kati otyawo kati tugende nakaseeno waggulu ewebbeeyi ali tolina na ssente ziri awo nti alien skin ati okufundikira tumutwalo tuba tumuzeeyo ekiruddu kati okuva enakaseero ate mudde ekiruddu muli ya gavumenti gye banakujjanjabira ng'abeebirango bya CBS tebannakola ng'oweggaali afulumya abika ng'afulumya oweggaali ng'afulumya ebyamunaana nze kyegambye nti never interrupt your enemy while he is making a mistake nti obuzibu bonna bonna agenda kubufuna but is going to pay. Nuupu teyeetaaga mukoonako bano baagala just confrontation nti basige Nuupu nti benye b'amateeka nenze nagamba liye ne basobola omusinika ku kitebe awo okole fujjo nga bano bennyini abamusinise bampuuga baagala mukozesa nga mpiki kuba bino byabufuzi tukimanyi olwedde bulungi nti mpuuga takolagana na Kyagulanyi. Waliwo omusajja afuuse ekizibu wano ku mikutu gino bamuyita Mustapha mumanyerezaako wema tuggeeyo Mustapha n'agamba abasiru abataasoma tebabawa mirimu babawa missoni kituufu ekiri kati gero tuwulire missoni za kitatta teyasoma jajjanga awo n'atuuka kayihula baliko nga bali mu kwogera ali ku gundi ayina alali gyakuboogera namusukako akazi namugamba ono byabagamba bya bulimba nze mbabulira ebituufu kitatta ataasoma okitegeera tunuulira sipapa okitegeera kati tunuulira basobbi okimanyi nti sobbi ku nfaaye yayina ekibinja yayina loole enamba gye yali atutte semanya bagenze ku mattaka eyo gye bamuttira naye terina omu ku bantu be yali akola nabo abayaye baba bamuggalanga tekulina omu yavaawo na kisago sobbi ekayeka jambiya gwe yatema yagenda ne loole enamba bagenze ku mattaka kuligo bako bandi yali target nene be yali akolera tebalabikako kati osobola okukoza kondomu ng'omaze ogikozesa wali reusable condom bane mumbulira abali abatulaba do we have reusable condoms kwa kati batugamba kati baliwo reusable sanitary pads kati do we have reusable condoms these alien skins the so called so busy the chitatas these are condoms
kondomu ne womala ogikozesa okugijja era ogijjako ogyenyinyalo oti mwenna muzikozesa mukimanyi ogikwasa nakagalo woti ne wali wadde ogitwala ogikutte woti naye kati ogijjako woti ng'ogyenyinyala bokasukeri kati toyinza kumbuuza nti beyali akolera sobbi kiki kondomu weba bagijjako toyinza nagitereka nagitunulako naye lwaki okola ebintu ebyo no oba mu OMU gye basayininga bampuuga ne alienskini mwalimu olumba n'ekitebe kya no anti bibaamu babigamba nti bikole naye bo zino kati byabufuzi ebyobufuzi mbamu okufa mbamu okusaddaaka abantu nze nagamba wano mu 28 ali 28 29 tulina omusajja baali bamuyita Tom Julunga yali musajja wa FDC muvubuka abana abali ba youth winga mu FDC bamukuba ne bamutta bamasasi emotoka yamutwala mu ddwaliro wane e Rubaga nayo nemala ne yamudropinga na mudropings ne musula ku gate ne bagenda ne batugamba Tom Julunga yabadde mubbi bamukubya amasasi bamukubidde mu bubbi kati osobola okufiira mu kalakitayo ayinza okuba edda yalinga mubbi nalokoka nayingira ebyobufuzi kati mukumudiployinga ne bamukubireyo amasasi nga either bagala bakipinninga ku Besigye oba ku gavumenti bina gavumenti oba opposition esobola okuzanyisa ng'empiki nekusaddaaka kati ono munkuseere kati akolera Mpuuga asobola okusindika ku Nuupu nga yalaba kutire ku Nuupu bo bennyini bampuuga so si Kyagulanyi kuba Kyagulanyi ye mugezi nnyo kati yasukka wetumulowoleza nti asobola okuddawo n'akubali eni skini oba n'asindika edimutwe banuwa biki bakubali eni skini era ojja kujja okole effujjo bakutunule butunulize wooti they won't confront with you kuba bakimanyi bo kye babanoonyaako naye Mpuuga akusindiza ye asobola okunyigirawo nga yala kukipininga ku Kyagulanyi wano waliwo no nti bakwate Kyagulanyi bamukwate mu ekitebe bakigale tugenda mu kalulu mugende mu kalulu nga Kyagulanyi ekitebe bakigala headquarters nzigale mwatali eni skini mama tya kukitebe nenga bano bakusindise bennyini abakusinze bakunyigiddewo kati gwe omusirusiru omwana w'ekiboga ab'ekiboga balwaki babamuwa maalago genda mpola agusigwe genda mpola oyo mwana w'ekiboga ali eni skini byonna tabitegeera kiboga mukono talina watuufu kati yeno oyo munkuseere talina watuufu waafa yatugamba weekyo namba ekibuga nga badde naate bo bategeera abavaayo kibogayo wemukono byonna okitegera kati bino ebyobufuzi olina wootukanga chess olina okumuvinga queen ogiweeyo bagirye okitegeera atamanyi chess mugende muyige kati abamu bazanya draft kati fe tuzanya chess emizanyo olina wootuuka nga kingi olina ogiwaayo ogisaddaake osobola okufuna empiki eziwerako ezooli kati bano bajja tutuuka ekiseera bakwate kingi wammwe owa fangoni bamusaddaake bafune balowooze nti bagenda kufuna eziwerako wano tulabye Kyagulanyi nga abasajja bavaayo okumwogerako ebigambo ono saanya Kyagulanyi yatugamba tweyokye yatuguliranga ebipiira tukole bomu tuwokye abapoliisi mwesi gwe wapaasi okitegeera nti ne bakubuuza kati Fulufiga yamubuuza Kyagulanyi yabawanga sente mugule bomu mugende mutulike ne poliisi ne mutulika nazo nti nambala bimbaata nga ne Fulufiga yamupaledinze amuyiye naye kenyini nga omanyi nze nagamba omusamizi asobola okutuma ekintu ng'amanyi kizibu gwe kabwaggwe sirika lwaki owoggana genda kalabe genda tukola owoggana genda okagobye kakati embeera emu bw'otagikayi obba ng'otamwemukira teweebikka kakati mbadde nkugamba omusamize ozeemu era wogganira eyo owebbanga otamwemukira teweebikka kati bano abasajja bakwata omusajja ono mbadde kugamba nti omusamize asobola okutuma ekintu ng'ayagala kale kwegobako naye takisobola waliwo oli yali yasente z'omusajja naalya nawulira nga ekituufu zanziridde naye talina kyagenda mukola nabwe aleeta omutwe gw'omwana we ate kati kyekyo naguleeta bano abasajja booliko boogamba mbunze simanya mbunze bampe bwi kyagambye kyadde ku level emu nekigamba mbunze bampe bwi order from above nombe Nuupu naye nga balaba embwa tengera embaata bongo mmese ne above yennyini tasobola kulumba Nuupu above atya Nuupu ate asindikeyo ggwe mbugwe okuba Nuupu
omusamize asobola okutuma ekintu nga amanyi tojja kisobola naye olwokububa na musirusiru asobola okugamba geno ite ebbeere lya nnyoko n'olitwala nga lomanyi tojja ddireeta kuba abaana baagala nnyo bamama baabwe abali awo ng'ogusirusiru guze jjajja ebbeere ndireese ebbeere lya mama ndireese ndireeteddeko n'akaleega kati yali enisikini abasajja bali bayitawo bo tebalina kyebasobola kukola ko bakimanya amateeka Kyagulanyi gamukkiriza okubeerawo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi afuna ne ssente okuva mu gavumenti mu opposition afuna 3 billions plus kuba yalina majority ng'ogyeko incumbent asinga DP asinga FDC alina abaka bali 58 57 afuna 3 billion plus buli mwaka ziva mu gavumenti bamanyi nti aliwo mu mateeka kati gwogenzi bamanyi tojja kikola nendo vume Kyagulanyi nze n'okumukuba nja mukuba bakutunuulira gamba ne kati ne bana abasajja bali mu security batuuka ne balaba ne bagamba naye ono omwana byakola bisukka ku bye twetaaga is bringing more than enough kati gomanyi ekyo Kyagulanyi bakola we musiza mutugamba Kyagulanyi atusiba kawaani akolera Museveni ati Museveni asanyuka nnyo nga ate olumba ebintu bye nolaba embwa Kyagulanyi akolera Museveni ate mumutaddeko amaanyi mayitirivu mwagala mukuba mumusanyeewo ate osanyeewo projekiti ya mukama wo Museveni akusindise kyesiba ngamba abantu nti mwebeereremu bano be bagamba sengejja Kyagulanyi akolera Museveni ate lwaki bano bonna kati gwe balwanyisa ate nga Museveni yabatuma bosi waabwe y'omu Museveni mwerwanyisa how ebyobufuzi abatabitegera bakozesa nnyo abantu ojja kulaba oyo Mguuni ng'alina amaanyi mangi nnyo mu kiseera kyakalulu awo oyali enisikini naye bya bulijjo kitatta yagayina nga tugenda mu kalulu kitatta yayina aga amaanyi nkugamba bajja kumuwa amaanyi agasukkulumye kwago galowooza galina lowooze nti wa kitalo kitatta wano twali tugenda mu 2018 kati mu 2017 oba sindi yali 2018 awo ng'atandika yali 2018 ng'atandika people power we yabeerere y'amaanyi kita bali bambalanga obumyufu n'obuwero bw'oku mutwe kitatta yakwata baasi y'abaana b'essomero ne babakuba mubijjukira obutambi weebuli abaana abato aba primary ne babakuba ne bakuba ne poliisi nti bano kyokanga n'abaana bali bagenda kuyimba ku mukolo gwa poliisi naye nga yunifoomu yaabwe bayambalanga red n'obu ne beesebako obuwero obwa red kuno ne ku mutwe nga yunifoomu yaabwe nga omanyi bino bya creative dance mubeera ne ka costume kamwe nga kemwambala kitatta talina kyeyakolebwako n'akamu naye nga bakubya abaana baaba ngaebiseera bye tebinnatuuka mu mwaka gwe gumu ne balumba abaana bakubanga abaana ba bodaboda ne babatemako n'emikono awe nansa nawe namuŋona balinangawo n'amakomera gaabwe atalina kaadi ya bodaboda 2010 nga babatemako n'emikono obujulizi weebuli obutambi weebuli ne kati tebakyaliwo okitegeera kati nze kyeggamba nti noono agenda kuba n'amaanyi mangi nnyo nnyo omwaka guno gwe tutandika 2025 ansoma tugenda mu kampeyini naye era agenda kumala naye bamufundikire eno gavumenti teri ku muntu omu Museveni nti oba muhozi erimu abantu bangi erimu abalaba ne bagamba there is life after Museveni there is Uganda after Museveni be bakwata Sipapa be bakakanya oyani ono Brian White yayina amaanyi Brian White ndowooza bali bawadde mission y'okuttira Bobi Wine mu Arua ne balema ko Brian White agumbayo 2 weeks before Kyagulanyi nga tannagenda n'atumya ne Zali n'amuteeka ku nnyonyi n'amutwala paka mu Arua mwabasinga temwaliwo tabamu temwali na simu smartphone mwali temunazifuna naye emikutu yali teginnajja kapalaga atuula ne Bobi Wine namunnyonnyola n'amugamba ddiru y'okukusaanyawo eri wetide ku lw'omukaago olwo Brian White nga be bali mu ddiine ne balema alina show ekiboga by the way yo show gye yasembayo okukola yalina show ekiboga kapalaga akeera ku makya bamala bulungi okukola Bobi Wine yasimbula ekiro oluvamu ku kivulu agenda Arua breaking news ezaddirira nze nkugambye agamba oli ewe gansanga ebifaananyi byokka no in fact eyo video ebifaananyi ebyo yajjanga n'omwana yali oba akyassa bambi
kawuma sasa lyamukana nga tasobola kuva mu mutto waati ngera bagamba akyali mulamu bannaye akyali mulamu mumujeemu naye nga lwasobola omukwatako sebyo byonna bibaddewo ebyo byonna tubirabye kati bannabankusedi babadde mu byalo tebabirabye olunaku lwaleero kubadde kujjukira mirimu gya Franka Sente byakola yali bodegaadi wa Kyagulanyi yattibwa motoka y'amagye yamulinnya awo ebusega omusumba omu najja n'atugamba mumanyi omusumba omubbi akyasinze Uganda mukubira engalo ez'amaanyi kati yaleese amafuta ga mitwalo 5 yaleeta soda okitegeera yabagamba Pentagon kati muleete sente endala ziri teziriiwa tulina gwe twafunye yazibbye tewalabye nga balina gwe bakutembu yabbye sente za Pentagon bamukubye mawuli entuuno yabbye sente za Pentagon bamusibye yabbye sente za Pentagon yabadde mukozi ku church muyabbye sente za Pentagon awo pastor tatusiwa katambala ku makulu anti kati bakugamba endiga kyekimu ku bisolo ebisinga okubeera ebisiru nti endiga esobola okubeera ebweru awo nga bwe muli mu nnyumba mutudde munyumya omusege ne gujje ne gugiruma ne gugirya ne gugimalayo nga tevuddeemu yadde eddoboozi nti bannaaye olowooza tokubye nnyo sikubye nnyo mpaka we zirizuukuka kwa kati byebimu ku byongera obwavu mu nsi Uganda bababba ne babakamulamu ssente nojja n'okwata ssente zandikuyambi n'abaana bo musumba tutumye ssente towalukirabo mu kamisa nze mpa omulema ekisaati nkankiwa omulalu agende ng'ayita ttembo ofaanana akiwadde Katonda omulamu omuwa kyaki lwaki nkiwa omulamu kankiwa omulalu by the way Friday ejja yena ba Friday ndoza tugenda kola program ku Monday nga tuwumbawumba stories badde mwaka 2024 gubaddemu emizannyo mingi masasi sigwetwatandika nago aga Richard masasi ga Richard naye nno ne kati gakyasiiwa musumba tulabye ku biwundu n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nga tukonako Jeje Bobi Wine aziikiddwa leero bambi kitalo eky'omukyalo oyo kibi nnyo ku myaka 15 olaba we beekwata obulungi abantu ne bawangaala kati gw'oli ku mwengi onywa togenda kuwiza yaddaana mu 5 ebigambo ebyo kitalo nnyo kya Bobi Wine bambi bitambudde mu wiiki era bibaddemu mulindirire program weekly recap egenda kubanga ejja Saturday no ate bingi ku byo byetukuteekeddemu ndowooza ne bwe tusiibulira wano tusiibule abalabi baffe abalungi happy new year mukuliko ennaku enkulu naye ennaku zikyali tukyali mu ggandaalo tulina okukuma obulungi obulamu bwaffe tosaba transport yakujja mu kyalo kuba wagendayo ng'okimanyi wagenda sente muzidde muzimazeewo ate abalala bagenda kudda nga batumenya mu Gw'omunaana gwa 10 awo nga tugenda ku dyeni ez'abaana ab'emyezi 2 mwezi gumu webale nnyo nga wamuzaddemu ex wo ba boyfriend gwe waleka ku kyalo asikiza mukazi we kugenda mu kyalo mpozi nga wafudde afiiriddwa nebino mbunga naku nkulu amasanyu agabeereyo gamanyi ebitooke byebinyeenya biti namwe abasigadde nga mukola banayo olumu omulangako teri kye bakutuma mubereko ne famire zammwe kati ffe tubadde waka kuva nga 24 tulina efamire 24 25 26 nvuddeyo lwaleero badde ne famire yange nze gwe famire ffe mwemwe ffe gwe famire banaye tubasiibudde abalabi mwebale sharinga by the way likinga commentinga tutegere endowooza yammwe ku bye twogera nekira mulete business wano tubalangire business zammwe tetulanga bafere wano kyekyo gwe baba kimanyi oli mufere taata agenda ofuna abalala bakulangire oba manyi oli musawo wa kinnansi naawe weeyongereyo wabula nga amanyi nti oli herbalist ojjanjaba omuntu mu musana bwoti emisana musana bwegiti tujja kukulangira
amina n'ebirimu okwekweka nti leeta akoyako emmese ensajja ng'efuse genda mu stenseni nga bonna beebase ebyo janoonyayo abalala abajja obbikolera tubasiibudde kale tusinkane olundi atakuumira mpeera batukuumire happy new year 2026 mukulika eggandaalo nate afunye nno kyakulya ku ssekukulu teweevumansi Julius nalabye omukyala bambi nga yalwala kookolo ow'obulago naye nga kyalidde ku Christmas biwata by'amatooke ebikutta ebiwate ku matooke ali nno mu Kampala wano yabiridde nga ddagala oba kyeyasobodde okulyanga emmere era ngezaako okunoonyereza story eyo obaolyawo bannaye Christmas tekitegeeza kufumba mmere nnyingi nomala n'ogiwa baliraana wabo tebalina kyakulya kyamakulu okuwa neighbor akuliraanye singa bamuboyalinga tugabaneko ne bannaffe abali mu olaba abasajja bano ab'entalabuusi waliwo we basingira abantu abalala kuba bo bamanya nti okugaba kulimu empeera so twagala bantu bannaffe baliraanwa baffe kuba ne bayibuli kyeyogera yagala muliraanwawo love your neighbors, you love yourself. Azina obulungi atera na nnyuka sekita kitava ku ssengejjero mwattu kifuuka wankindo n'alime wagonda annyuka. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.